Oli kutawira radio, tawira TV, Johnson Sengeno nga nze mbabuuzaako bebaza emirimu gyonna gye mukola. Njagala kwebaza mwenna abafollowing emirimu gye tukola, ate nammwe mwenna abayimiriddewo naddala mu bannayuganda abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi ne UAE n'okutwalira awamu nga mutuusa amawulire amalungi agazzaamu abantu amaanyi, ate n'okweyongera okubeera nga bakozi n'okuyimirizaawo famire zaabwe e Uganda, ate n'abo balina famire wano okubeera nga baziyimirizaawo. Olunaku olwaleero nzize n'omukulembeze amanyiddwa ennyo mu Abu Dhabi ate ne UAE okutwalira awamu. Omukulembeze ono y'omu ku baatandikawo community y'Abannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi, era nga omukulembeze ono bwe byajjawo ebyobufuzi ne binyinyiintira ennyo n'asalawo ateeke wansi fayiro nga yali akolanga senior mobilizer ku kakiiko k'Abannayuganda abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi, n'ateekawo fayiro wansi n'asiibula bulungi community n'ayingira ebyobufuzi mu butongole. Era nsaba ababuuzeeko tugenda kwogerako ensonga eziwerako, oba oli awo mwenna abali abadde beetaaga okulyawo ku ddoboozi lye mumanye kiki ekize kibeerawo mu community eya Abu Dhabi ate naddala ku sayidi ya Kasukaali. Muganda wange nsaba obuuze kubatuuliriza, ogenda kumenya ku bitiibwa byawo byagenda ne bitukyusakyusaamu abantu nga tubitegeera bulungi. Amamu senior mobilizer bakyakuyita senior mobilizer, abakuyita manager Kasukaali FC, abakugamba ebitiibwa ebyo nsaba obibuulira abantu naye ng'osoose kubuuza kubatuuliriza. Sebo mukulu Johnson Sengendo oba Tabira Radio TV, nsanyuse nnyo okulabako olunaku lwa leero nga sinaba kweyanjula mannya. Njagala nsooke neebaze media house eno kwe mundabira essaawa zino oba kwe muli mu kumpuliriza eyitibwa Tabira Radio TV, omulimu gwekoze mu Abu Dhabi ne mu UAE muno okulaba nti esaasaanya amawulire gonna agafa ku Bannayuganda oba ku baddugavu bonna abawangalira wano eno mu UAE. Era ng'oggyeko media house eyo eya Tabira Radio TV, ate era neebaze omukulu Johnson Sengendo, manyi banjawulo, abantu abo baba banjawulo naye mu mulimu gwakoze gw'amaanyi nnyo. Nga nzizeeyo nga mmaze okwebaza media house eno n'omukulu Johnson Sengendo, amanya n'eddoboozi George Keya Sekidde Mwanje, omusajja omuzirango, era nga naliko chairman owa UAE People Power Chapter okuva mu 2019 paka January 2020. Era mbadde chairman wa People Power Abu Dhabi okuva mu 2019 paka omwezi gwa July omwaka guno. Essaawa zino nkolanga manager owa Kasukaali Abu Dhabi FC. Kakati muganda wange nsaba tutandikire wano ku nsonga y'okwebaza. Juzi tubadde n'omukolo ogubadde wano mu kibuga ekya Abu Dhabi nga chief mobilizer owakunga oba okuva e Uganda mukulu Nyanzi yabaddeko wano mu UAE naye nga entujje enkulu yabadde wano mu kibuga ekya Abu Dhabi era wategekedde emipiira. Nsaba ensonga eyo tugyogereko briefly. Omukolo gwagula byotya, baki boyinza okwebazaayo okunokolayo abayimiridde wamu n'okulaba ng'okuŋŋaanya tiimu z'omupiira ezabaddewo ate n'ebigambo ebyayogereddwa ku lunaku olwo. Ogambye nti tugyogereko briefly, ndoza maaso eyo tujja kugigaziya naye nga neebaza omukulu Ssaabakunzi owa NUP muganda waffe Comrade Nyanzi Sentamu, chairman Nyanzi. Erinnya chairman Nyanzi lyamulemerako erinnya chairman, era nga nange ndowooza boolaba nti mu Abu Dhabi erinnya chairman likyannemeddeko naye nga yali wano eno mu Abu Dhabi nga nnaku z'omwezi 2 December oluba lunaku lukulu wano eno mu UAE, it's a national day ya UAE bagiyite nga independence. Era nga chairman Nyanzi kwolwo teyatambula yekka, yajja ne ttiimu ya Kunga yalimu n'abakunzi wa Buganda, omukyala Nabatanzi Farida, kwaliko n'omukyala Zahra Luika KCCA speaker, kwaliko n'abalala, kwaliko ne honorable omupya eyakamala omwaka gumu mu NUP ow'ejjinja eyo, omukulu erinnya lye nja kuba ndikuwa maaso awo. Kwaliko ne meeya omuto owa from Luweero
kwali kani omulala awo ndowooza beebo naye nga bakunga abantu bali bangi babaweddemu amaanyi bajja nono otuzaamu amaanyi omupiira omukolo gwali gw'amaanyi nti twayita mu bya sports nga ttiimu zaali mukaaga bweddu ttiimu ez'enkyukakyuka mu eziyitibwa Kasukaali yesebo kakati tulaba nti omukolo ogwo mulimu oba oliawo ebintu ebitatambula bulungi ngaffe abamu betwalaba n'abantu abagenda boogeramu awo titulaba nti n'omukolo gwo gwali gutegekeddwa kubaako bye mwogera kutuusaako eri abakulembeze abava e Uganda naye tulaba nti abantu abamu ye yali enteekateeka yammwe butoogera oba waliwo bubeezi embeera kubanga nga gwe nalaba bakuwa eddakiika teyawera tulaba waawo abantu abalala bonna ne chairman wa Abu Dhabi bamuwa eddakiika emu yabuuza bubuuza ekintu ekyo okyogerako otya yali enteekateeka yammwe enteekateeka yaffe bwetyo si bwe yali naye omanye omupiira guno omupiira gugatta ebintu bingi nnyo ate bannayuganda naddala baaliwo olunaku olwo baali nnyo bantu ba mupiira bantu ba sports nti n'essaawa ze twali tubajjetingidde ku mupiira twesangiriza nga twazongeramukko omupiira gunyumira abantu omupiira twali tugusambira eddakiika 22 buli geemu netwesanga nti twali tulina okwongeramukko kuba n'omupiira ogwo gwali tegulina kubaako semi-final naye olw'okunyumisa omupiira ne bannayuganda bali bavudde e Uganda abagenyi baffe twasobola okwongerayokko ku ssaawa ne tusobola okulaba nti tuteekawo semi-final ate nga yaddakiika nnyingi okusinga ku ddakiika ze babadde basambira 2 ne tulaba nti obudde obusinga twabuliira awo mu mpolampola ate nga tetwagala kwongerayo budde bulala nga we twali tumaze okubuukinga era nga n'oluusi wayinza okuba waaliwo abaali babuukinze ekisaawe okuvanuza twakoma ssaawa 2 awo waliwo abaali bagenda okuddawo tusabulaki nti abantu abamu tebaawa nnyo speech twafuna speech zaalinga 5 okuva eri abagenyi abakulu abava e Uganda ndowooza ne wano lokale twafuna speech zaalinga abantu 3 okuva eri Gulf leader Comrade Patricia Mugisha ne chairman wa Abu Dhabi yanzira mu bigere Dr. Wilberforce Mugwanya ndowooza nange naye nga ebigambo byali bitono nnyo olw'obudde. Okay, kakati njagala twogere ku nsonga eno nti mu Abu Dhabi tulabawo enkyukakyuka eziriwo ne mu UAE n'okutwalira wamu kyamazima abakulembeze ba NUP kati mu UAE abasinga obungi tetubamanyi oyinza otumenyera kubagwa tukumanyi nga chairman wa Abu Dhabi ate kati tuli aliyo chairman omulala ba chairman bali bameka mbeera nga mwatereza obukulembeze oyinza obatubuulira kaabo sebo neyanze ekibuuzo kirungi nnyo naye nga sinakukiddamu nebaziza ttiimu ya Kunga eya muntu wawato chairman Nyanzi nate mbadde sinakwebazaako bantu mpozi ngwaddogera kukimbuuzaako mu maaso eyo ekyokwebaza abantu mbona okimbuuza mu maaso eyo nja kuba nkiddamu naye nga kantwala omukisa guno nga nze senior advisor ku lukiiko lwa People Power Abu Dhabi okwebaza abantu bonna abatindiga eŋŋendo okujja mu Abu Dhabi ku Kunga football tournament abakulembeze kwaliko n'abantu bangi nnyo n'abava mu nsi ezitulinaanye wano eno mu Middle East ezikola Middle East nga Oman, Qatar kwaliko n'abava mu US abantu baaliwo awo naye abamu tebayagala nnyo bateeka mu kamera bajja ne batuula ne basirika so nebaza bakulembeze abateekamu ensimbi kulaba nti emikolo emikolo gyali 2 nga 2 December twali Abu Dhabi mu football tournament ate nga 3 ku Sunday December twalinayo Safari Desert e Dubai ninga nebaza bakulembeze bwana abantu kinumbo nabona abateekamu sente abawaayo obudde bwa buli kimu kulaba nti emikolo egyo gyombi gibeera wate nga gyali very successful esebo kale ombuuza ku kibuuzo ky'abakulembeze omanyi mu NUP tetulinga government ya General Museveni mu NUP tukyusa obukulembeze eyo nsonga lwaki kati nkugambye nti naliko chairman wa People Power mu UAE naliko chairman wa People Power mu Abu Dhabi ebifo ebyo byonna byesikyaliko tebabingijjaako bujja wabula nze nalabanga ebbanga lyeryo ne ŋŋamba tulonde abantu abalala kuva nti ate kale sinze nze kazi nakikola nawo n'abalala abakola ekintu ekyo kale ng'oluusi abamu ddala bannayuganda abamu bakyusa ensi ne baddayo oluusi e Uganda oba ne bagenda mu Europe ensonga lwaki kati olabawo nnyo faces empya
abakulembeze mu Abu Dhabi oba mu UAE naye nga naffe nkadde tukyalimu mu kintu tetukivangamu. Kati nsaba otubuulireko omuntu ali eyawuliriza ayagala okumanya ani chairman wa NUP mu kibuga ekya Abu Dhabi n'akakiiko oyinza okatubuulirako. Okay, sebo nyanza kibuuzo ekyo. Kati chairman eyanziriza mu bigere ayitibwa Dr. Wilberforce Mugwanya. Abatamanyi mukulu oyo era ye yali chairman oba yakyali chairman waliwo people power group emu eri best mu south of Dubai mu kitundu ekiyitibwa Sakani era nga abantu bayita people power Sakani era nga abantu abo bakola group yaabwe nga balina akakiiko bekolamu omulimu ne bayamba bafusodaze Uganda basindika yakasente bayamba nga bayamba struggle abantu abo. So mukulu oyo yali chairman yali current chairman era nga bwe yava Dubai najja mu Abu Dhabi namulabamu obusobozi era n'empaya erinnya lye nga nze ngenda stepping down n'empaya erinnya lye era akakiiko akalonzi wano mu UAE people power chapter ne kakola approve ne kamukkiriza okubeera chairman wa Abu Dhabi mu people power. Okay, kakati ani abalala bokola nabo bakola nabo oyo gwe mwateekawo chairman oyo Dr. Okay, alina ba mobilizer ba senior advisor nganze kati nze mu wabuzi we omu ku senior advisor. Waliwo omukyala ayitibwa Hawa Nasuna kimanyi omumanyi nnyo erinnya olivuga nnyo mu Abu Dhabi bamuyita Mama Abu Dhabi. Musayi gwa Bobby oyo omu ku muwabuzi wa chairman omupya era nga kuliko omukulu ayitibwa Abe Mukiibi oyo ali mu bya transport and logistics. Kuliko abantu abamu nga balina nakukiiko olukulu mu UAE nga mukulu Musa Nyenje mukulu Timothy Kasozi waliwo omukyaki wa Mama Nankinga. So akakiiko kali wide kanene bulungi sebo. Okay. Kati yo nga tuvuddeyo mukulu njagala nnyo okubeera nga njogerako ku mukulu ono. Omukulu ono mu nsonga za NUP owa people power ye muntu ateekamu amaanyi ge gonna sente ze obulamu bwe bwonna okulaba nga NUP eyimirirawo era nze kyemwebuunyako kwegamba yagenda okulaba nga ebyemizannyo biyinza okubeerako entabiro y'enkyukakyuka era n'atandikawo ettiimu y'omupiira gye yayita Kasukaali FC. Nsaba tugende ku nsonga ya Kasukaali FC kirowoozo ky'okutandikawo ttiimu eyo kyavaawa kubanga bwewava nga senior mobilizer n'ogenda mu nkyukakyuka n'otandikayo ttiimu wayagala kunafu ya ttiimu ya Abu Dhabi oba naye walina ekigendererwa kikyo kyakubeera nga otutumuka mu ngeri efaanaganako bwekyo? Sebo nyanza nnyo ekibuuzo ekyo ekyebyemizannyo manyi n'ebyemizannyo bino eno tusobola okubikozesa okulaba nti tujjako nakyemalira kuba tuyitamu okunga abantu omanyi okunga obanga akola training nti ne bwolaba omupiira ogwo teri ttiimu egenda for big matches nga temaze kukola training. So training eyo yebeera kunga. So naffe twasalawo nti wano ng'ebyobufuzi we bitakkirizibwamu twagamba tuba tuyise mu byemizannyo tusobola okulaba nti omusajja ono tujja kwekunga bulungi tusobola okulaba nti mujjako naye nga bw'okimanyi nti kuva 2015 nze omu ku batandikawo ttiimu eyitibwa Uganda Queens Abu Dhabi ne Uganda Community in Abu Dhabi. So 2019 we naswirawo tawulo era nga nasavinganga senior mobilizer era nga nali mu amaanyi ku ttiimu ya Uganda Queens Abu Dhabi ne community era nensulawo tawulo nenjoyininga ekisinde by then ekyali people power then NUP naye nga mu sports muneeno sigamba nti nayagala kunafu ya ttiimu eri wabula nti because nti Uganda Queens Abu Dhabi teri mu byabufuzi era ebimu ku bye batugambanga obutenyingira mu byabufuzi ate nga nze ebyobufuzi mbyagala nga manyi bye byatuleeta wano eno bye batujja Uganda kujjako oli nga yajja kusoma wano oba mbega oba akola kwembase ekyo gwoyinza okugamba nti ebyamujja Uganda si byabufuzi nno naye nga abasinga twajja wano eno okukola kunoonya akawogo ng'enjogera ennaku bweyegamba. So byabufuzi bye batujja Uganda so nga sobola kukkiriza mbeera eyo
nga kati omugezi avaayo n'ateekawo ttiimu ate ne ttiimu eyo nti 2-2 ojjukira ne waliwo kye tuyita inter emirate bannayuganda babeera ne tournament z'omupiira buli January buli mwaka zitambula era mu maaso abo n'obumbuza tujja kwogera ku inter emirate eya next year nti January 2-2 Kasukaali UAE tewaliwo ttiimu ekiba Kasukaali UAE era twagikola mu end of 2019 and beginning of 2020 tukola ttiimu eyo eya Kasukaali UAE nesobola okuba nti twakiika mu inter emirate ezaali alaini era bwe twamaliza tournament eyo ne tugamba buli emirate etandikewo ttiimu ya Kasukaali ttiimu eyo mwejja okuyita okukunga abantu timwagala kuyisaawo njiri mukole eki muteekewo game muyite abantu era kyova twakikoze wano ku chairman Nyanzi bwe yazze singa ttiimu eyo tetwagitandikawo so n'ekintu ng'ekyakunga football tournament osanga tekyali baddewo so kintu kyali kya UAE yonna okulaba nti tutandikawo ttiimu y'omupiira eyitibwa Kasukaali sebo kakati n'ekirala abatuwuliza njagala kubabuulira abantu tulina abantu nga Katonda yabawa ebirabo byabwe omukulu George Keya Katonda naye alina ekirabo kye yamuwa ekyokumobilize nga is a good mobilizer waliwo n'omukulu omu naye good mobilizer no mu kibuga ekya Abu Dhabi ye vice chairman w'Abannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi bamuyita mukulu Ronnie Ssenyonjo naye mobilizer mulungi ebitone abakulu abana ebitone Katonda be yabawa ngena n'embiryetingamu nga ndaba bifaanagana omuntu ayinza okubeera ku mikutu gya WhatsApp nga 8 neno laba ngena amanye ebifaayo n'eri amanye ebifaayo updates n'aziteekayo kati yo mukulu ono gwe nnyinza omugira buzibu ki bw'oyinza okugamba nti obuliwo wakati wo ne Ronnie Ssenyonjo bw'oyinza okumentioningayo okulaba nti community eno bw'wava mu community wajjawo okusika omuguwa wakati wa ttiimu ya Kasukaali Abu Dhabi ne ttiimu ya Uganda Cranes Abu Dhabi naye ng'obuzibu obwo buyinza okuba nga bwetoololeraku mu abantu babiri gwe ne Ronnie Ssenyonjo ensonga eyo olina ky'oyinza ojjogerako oba nkibuuzizza mu ngeri nkibwente wenyi nkibuuzizza omanyi mu people power mu NUP tulina engombe egamba nti ensonga ezitalina makulu saagala kuziwa nnyo makulu naye ensonga eyo kulwokuba ezeetambula ng'ogisaa ku mikutu egy'enjawulo Ronnie Ssenyonjo captain Uganda Cranes Abu Dhabi ate vice chairman wa Uganda in Abu Dhabi of which nange gye nnali kanjogereko bwe nti just briefly basala nnyo okwonoona budde kubanga mu maaso tulinayo ebe ensonga ez'amaanyi enkulu naye nga Ronnie Ssenyonjo era y'omu nange n'abalala nga mukulu Ismaila Ssebuggwawo abatandikawo community y'Abannayuganda mu Abu Dhabi from 2014 to 2015 eyo yani ttiimu y'omupiira nga bw'ogyogedde eyitibwa Uganda Cranes Abu Dhabi naye nga begambye nti ebintu bya community bibeeramu nnyo embassy kitegeeza ebintu bya embassy ye government ya Uganda tejja bakkiriza nnyo okwogera ku bintu bya bufuzi era nga begambyemu awo nti ekyanjijjayo n'okola nti nsulawo ttawulo nti enjijja eno nga eri batukuba nnyo ku mukono okwogera ku bintu by'obufuzi ate nga nze nga begambye nti ebintu ebyatujja Uganda bya bufuzi okujjako ng'olimbega bwezze okukola ku embassy so naye ate ng'omukulu oyo yali mu people power era yali advisor yali senior advisor era nga n'enkofiira eno ajambala yalya kiki kyo abantu manyi mukozesa ekigambo yalya owaaye ekibuuzo ekyo nja kukusaba omukyazeeko wano lumu omubuuza ekibuuzo ekyo kati sooka omubulye buzibu ki mulina personal issues oba bya leadership si personal issues naye nga bwe nkugambye nti ebintu bya community nti bitambulira nnyo ku embassy tebakkiriza bintu bya bufuzi kati ye because yasigala yeeri kyensuubira community amateeka kwetambulira ne embassy balina okuba nga bamugamba nti ebintu by'obufuzi mubijje mu community mubijje mu ttiimu y'omupiira naye nga nze mugamba nnyo nti nabana abaana baneena abaana b'omupiira bya bufuzi era nze mbyogera nnyo ne baŋŋamba naye Keya lwaki ate oleeta ebintu by'obufuzi mu mipiira abaana abo ekyabajja Uganda bya bufuzi abo abaana bali talented abantu bonna abasinga mu nsi yonna kati balya ku mupiira naye because nti Uganda gavumenti yaffe enfu
nti n'ebyemizannyo byonna byonna yabitta abaana baali badde bajja wano nga bazze kusabira zitiimu zinga za Jazira zitiimu zinga za Luwada nga bazze kusaba mupiira nga waliwo nga Ministry of Sports e Uganda nga ekwatagana ne Abu Dhabi Sports Council oba UAE Sports whatever ne baleeta abaana no nga bazze batunda ano so siso bana kujja nchazenga kirina nchazenga oba lebala oba wa tax oba security then omwana na ku mulimu gwakoze mukama gwa muyamba nabanga alina wasambira omupiira kati nga tiimu zinga Kasukaali tulina abaana bamu abavaamu tiimu nezibagula nezibatwala olaba nti tiimu zaano zisobola okujja omwana asamba lokale mu tiimu nga Kasukaali nezimutwala kitegeeza gavumenti ya Uganda bw'eba ekyaddemu amaanyi ate kiba kijja kubeera massive so ndowooza omukulu oyo ndowooza embassy bwe yabagamba ebintu ebyo butakolagana n'abantu babyabufuzi bikoze bitya so nga nange besisi bazikweya ndowooza naye era bwali so twafunamu awo ki okusuka omuguwa nze ngeno nnemeddeko fact bantuuza nako ne baŋŋamba tiimu erwactive awo tiimu yo yakasukaali eveewo bantuuzaako wano eno abaali basindikiddwa embassy abaali basindikiddwa nakyemalira simanyi nga tiimu eveewo yegatte ku ya community ekintu kyenagaana mukugaana awo mukugaana we watandikira okusuka omuguwa konna sebo kakati naye mukulu George kakati okay ku nsonga eyo gyogeddeko bulungi naye ndowooza community kyekola kiyinza okubanga kituufu kubanga bw'obeera nga community gatta mulimu NRM mulimu FDC mulimu aba people power kati singa community ebeera nga ya NUP yokka ate abalala NRM banaaba basobole okugyegattako ekibuuzo kirungi ekyo naye n'oli ne wabanga wa NRM naye nga yava e Uganda najja wano alina okuba nga ayagala enkyukakyuka bwe batagala nkyukakyuka then aba aliko ekyamu ku mutwe oli nga wa FDC wa UPC wa Jema wa Waki nga yava e Uganda najja wano alina okuba nga ayagala enkyukakyuka olina okwegatta kwoyo alina amaanyi kwoyo alina obusobozi ayagala okukyusa eggwanga olina kumwegattako bwegassi infact ku bimu remember kati ombuuza kibuuzo kyo njijjukidde nti 2021 we nagenda Uganda okulonda baali banzitiddeyo ne mukama nanyamba ne survivinga ne nkoma wano eno ngenda okudda wano nenkyagera nnyo bulungi n'omukulu oyo Ronnie Ssenyonjo nga tukyayogera bulungi nnyo era nze kyesaamanya ndowooza ebintu byali bibyakyuka munnaaye mukubidde akasimu mugamba nti baatubya akalulu nze gye mbadde katono omufiire baatubya akalulu naye mugamba njagala tukyuse community njagala tukyuse sokolindeka wamma nakigulyako nti wamusaba community yonna efuuke ya NUP ensonga eyo wagimusabako n'agaana ensonga eyo nagimusabira ddala bulungi nnyo era nandikodinga najja n'obusungu bwe nga mugamba tukyuse community yonna tukyuse tiimu y'omupiira ya Uganda Cranes Abu Dhabi tubikyuse byonna era byankyukakyuka kubanga kati bino ebintu bya community embassy mweyisa mwekolaki tulage embassy ne gavumenti ya Uganda nti tetuli basanyufu nti abantu bona abaava e Uganda ne bajja ku kyeyo bantu bankyukakyuka byobufuzi biba bajja Uganda gavumenti embi yatujja Uganda netuleeta wano eno yandikodinga bwe namusaba ekintu ekyo teyakibayinga nasaawo kwakulizaawo musabifaako oluvannyuma ennyo nga ayiseyo ebbanga mulaba nga akyuse era ngenda okubeera nga ebintu bitambula nti balina recording zange nga ngamba abantu bonna nti nkunga abantu bonna babeere babankyukakyuka abantu mbasibako struggle of which si musango twagala kukyusa ggwanga kyo saagala kukikweka naye tujja kulikyusa so obuzibu bulaka bwavaawo muganda wa okay toyanziza nnyo eyo mukulu George Keya gwendi nayo nga ye manager wa Kasukaali FC team eyo ngesanga mu kibuga ekya Abu Dhabi naye nga ate muntu wankyukakyuka nnyo yatandikira mu people power kati yakyuka eri mu NUP naye nga mu Uganda ndowooza nga people power tennaba kujja wali mu kibiina ki people power NUP nga tennaba kujja nkyusiza ebibiina bingi muganda wange kyolaba ekitambula kyogenda nakyo addala ekyo ekiba kyakyagala okukyusa eggwanga
family yange tata wange mama wange bali bantu ba DP nnyo bali bayatwakula tuli ba DP era waliwo akakofiira kali katinywe kati oba kali ka green era kaza DP kakofiira kwali ka tata ne yalinga twayinanga walingawo ekesi yalinga ya elimu empapula za muzeeyi lumunga twalabanga taliwo ntugaye muzeeyi munateeka muki twakebera esanduuko eyo twasangamu empapula ze ez'obuyigirize ebyaki yera kula mu government by then ne hate nga alina akakofiira ka DP nga yakakweka eyo munda kati otuga tubuuza maama n'atunnyonnyola so nakuziba mu family eya DP kati nayo byagiraawo DP egenze evaamu ndowooza tulaba ate kungulu ya green ate munda egize gikoze eki tugamba DP ate okubeera mu ngulu green ate munda jero kiki etugera ku FDC ya doctor Kiza Besigye tugiwagidde family giwagidde naffe tugiwagidde era nagenda okujja wano eno nga ndi muntu wa FDC nnyo ebbanga lyemaze wano eno erigenda mu myaka 10 oba n'okukola giweze nali muntu wa FDC nnyo naye nga FDC eriawo nga ndowooza government tegitya kubanga ne kwembasa twagendanga ojjula bwenyi kwembasa twagendanga era bamanyi Keya muntu wa opposition ya FDC naye nga tebagitya FDC paka 2019 people power zenga ya amaanyi ate awo embassy ne community ng'eraba ate people power eresa amaanyi nga amaanyi mangi nnyo awo nimahadiko tukuba ku mukono bamanya nti kino bano baddala bakimati FDC ne wadde twagiringa mu luli tugenda kwembase banzi wano ba ambassador benkulaganye nabo bangi nnyo okuva ku ambassador yasooka ambassador Semakula kuddako ambassador Irene Keya kuddako ambassador ne Misha Madivan de nuna aliko mukulu kibedi bona mbadde nga ngene okukwembase naye people power bwe nagiyingiramu ode baletawo ebyo tukugira okukola ki so mbadde mu bibiina bingi nnyo naye kati nga mmanyi kino kyendiko kituufu era kigenda kujjako nakyemalira kaakati tugendagenda ku byemizannyo akalowoozo kikoyinza okubanga olinayo ku mizannyo egigenda okubeera gye bayise Inter Emirates egibeera mu January ezigatta Emirates zonna tulaba nga buli tiimu buli Emirate ebeereta tiimu emu ku ensonga eyo ogwawa era mugenda mulakulaba mutya kuba luli mwagenda ne musamba nga Kasukaali nga muyisemu Emirate endala ne musamba omupiira gwo ne gubeera ku nsonga yemu kuno kigenda kubeera kitya sebo nyanze ekibuuzo ekyo eky'ebyemizannyo era nga kikwatagala ku Inter Emirate egenda okubaayo next year naye nga sinnaba kujjaawo kansooke nkuzeeyo kunga football tournament nti twagiyisa mu bya mizannyo kunga ziba za bika bingi twagiyisa mu bya mizannyo era nga abaana bangi nnyo kyemanyi waliyo kwolwo era wakola omulimu gw'amaanyi nnyo abaana abo abasamba omupiira kwolwo abaana abo balina si basanyufu kubanga bwe nagambyeko nti abaana abo baali badde balya ku mupiira so si kuvuga taxi bo batusingako nti bali talented ensi kati weetuuse omuntu alina talent abawamaanyi nnyo naye ngera kyabajja Uganda nti twafuna obusajja obwajja Uganda nga bwambadde obusaati so singa esuuti eno obusaati buli bwennyini obwali buyulise n'emigongo nga bwambadde ne zitangira ennyana oza twazitanga zirugabire obusajja obwo bwagoba abaana abo omuli nange ne tujja wano eno mu UAE okunoonya akawogo abaana abo si basanyufu era nze njogera nnyo n'abaana abo abaana mulimu abaana baŋŋamba nti abaana abo gavumenti ya Uganda n'enguzi eri mu byemizannyo omwana omu yaŋŋamba essaawa zino twagenda okukibalamu nga yali badde ali asamba ne Ronaldo asambira kati e Saudi Arabia Cristiano Ronaldo myaka nge 3 yenna emabega abasajja nuza bava mu Middle East wano eno mu Saudi ne bagenda e Uganda kino ekintu ekiri Saudi kyali kyatandika dda era nga bo bakimati mu myaka nge 3 yenna mu maaso tugenda kuba ne liigi ey'amaanyi nga tugula abazannyi okuva mu Premier kuva mu La Liga kuva mu Serie A kuva mu Bundesliga
bune bahalikira okunoonya abazannyi abalungi ennyo naddala mu Africa bagende Saudi basambire mu tiimu zeezo zifune ku tutumu zifune amaanyi kubanga bo omupiira tebagumanyi bulungi naye akasente bakayina balina akawogo kale no abasajja bava Saudi ne bagenda Uganda ne bateekawo tournament ne bafuna abana Uganda babayambako Uganda ne bateekawo tournament ne baidentifinga abazannyi omu ku muzannyi asambira Kasukaali yali omu ku gwe balonda naye nga omusajja n'amala okusasula buli kimu n'addayo Saudi agamba bano mubaleete mubasindike era ndowooza abaana abo baali tebalina kukwawo ssente ne wadde ennusu kubanga oli yali amaze okusasula buli kimu naye abaali mu kintu ekyo e Uganda nga bw'omanyi enguze eri mu byemizannyo e Uganda nti baateekawo embeera ne basaba ssente ezaali ennyingi buli muntu oli gwe yali alonze ejenti oyo gwe yali alonze bamusaba ssente abaana bamu baali baavu nga tebalina ssente era abamu zaabalema era mu abo bezaalema bono bo akubika simu Saudi nti ono bamuganye oba alwadde tagenda kujja oli nabaga mutekeewo omulala e system Uganda gyeri nnyo ne ku national team kweri kyokusambira national team oluusi omala kuwaayo kakantu oli mwana waani so ensonga ya sports eyo gyembaddeja naye nakujoogerako wali naye olw'obudde obwatukwata nennemesa naye nga gavumenti ya Uganda ebintu by'emizannyo all institutions buli kimu yakitta kati bwolaba aliko nga minister wa education and sports mukyala Janet Museveni kati talina nakyalina tamanyi na bya mizannyo naye n'omuteekaawo nti omupiira gwaffe baagutta ddadda gwo gwali gwafa dda bo balonda omuntu atalina kyamanyi ku kintu ekyo n'amuteeka mu department eyo tujjukira bulungi nnyo nti gwali mwaka gwa 2000 Uganda yategeka Sekafa Senior Challenge Cup ebera mu ensi za East Africa awo era tournament eyo yali Kampala ne Mbale simanyi obujjukira bulungi wali mwaka gwa 2000 twali baana bato twali tutegeera era omwaka ogwo Uganda yentegesi nawe kimanyi nti omwaka ogwo Uganda nti Uganda Queens National Team tebalina mujozi bino njagala oyinza okugamba nti njagala kisoboka nti tebalina mujozi nga bono kati Kasukaali tugenda kusamba omupiira ogw'omukwano netugenda nga tetulina jaze yonna oba netufuna kijaze netugenda Uganda ko njagala ogende ku Google obuulirize nti Uganda Sekafa eya 2012 twayambala mujozi gwa Inter Milan ano gwereko ogwa bulu ekya yero nagenze mu archive nesanga n'ekifaananyi nga abazannyi nga ba George Semwogerere ba Mukasa Edgar Watson bona mwe bali mu kifaananyi ekyo naye ndowooza nga babagambye ne gavumenti yanakyemalira bannaye abantu abali mu sports we Uganda bamuse njagala omuzika ku nsonga eno eya Inter Emirates ezigenda okubeerawo tulaba nti Abu Dhabi eyina abasambi bangi nnyo mu ttiimu ez'enjawulo kirowoozo kiggwe ky'olina ku Inter Emirates zigenda okubeerawo waliwo Alain nayo gyeri kati naye yakutwaliddwa nga Emirates egenda okubeera ng'eri involved gwe nga gwe munnabyamizannyo Inter Emirates ozoogerako ki? Kirungi nti kunga eno ya chairman Nyanzi yaliwo nga 2 December nti twagisa mu byamizannyo program eno ba interview eno tugenda gitambuza nnyo mu byemizannyo tujja kwogera ku liigi abamu gye bayita liigi ya Kasukaali naye nga eyitibwa Abu Dhabi African Premier League tujja gyogerako mu maaso awo naye kasooka enziremu ekibuzo ky'ombuuzizza ekya Inter Emirates eno y'Abannayuganda bonna bawangala mu UAE tulinamu 7 Emirates ezikola ziyitenga states oba kingdom kati bano baziyita Emirates ziri 7 era nga nkuwaddeko ku background y'ekikopo kino eky'Abannayuganda bonna kyatandikibwawo mu mwaka gwa 2018 mu Emirate eyitibwa Sharjah era nga omulamwa kugatta ku bumu unity togetherness so nekijjanga kitambula kijja 2017 Abu Dhabi 2020 Alain 2021 2022 tekyali waawo covid nga atamye kyazzeemu mu mwaka guno 2023 January kibadde Dubai
kati then next year kizeeyo mu Sharjah era nga 20 Kasukaali UAE gavumenti na gavumenti yatondebwawo twakiika naye tetwava mu kibinja this year 2023 era twakiise twagendanga omukuwaini era twagatta tiimu zibbiri eza Kasukaali ezisinga amaanyi mu UAE eya Kasukaali Abu Dhabi ne Kasukaali Dubai twakola tiimu emu naye era tetwava mu kibinja tebyatambula bulungi so next year tufunye omukisa nti buli Kasukaali Abu Dhabi ne Dubai twasobodde okuba nti tugenda kuyita mu Emirates za njawulo era nga Kasukaali Abu Dhabi tugenda oba twakwataganye edda ne Emirate sijja giyita Emirate Alaini abasinga because into Alaini nene Abu Dhabi because Alaini is in Abu Dhabi because Abu Dhabi makes 95% of the entire country of UAE so Abu Dhabi nene nyonti erimu 3 municipalities Abu Dhabi City Center Al Ain ne Western region so nene waliyo bana Uganda bawangairayo kati wemize ku Alaini waliyo community waliyo obukiiko na timu yomupiira gyeri Alain Challenger so ebadde teyakiika guno omwaka olwa COVID yaliwo n'abana Uganda bamu okutambula okugenda mu bitundu ebirala naye this time sobodde okulaba nti egenda kukiika nga naffe tugenda kuba mabega waayo tulabe nti tugenda Sharjah 2024 okay kati nsaba tusembyeyo ensonga eya African League bamutugita Kasukaali League ebeerawo tiimu meka ezirimu nga tuwunzika program y'olunaku luno olwali okunga abantu ebeera buli lunaku ki saawa meka ekifo ki nga tumaliriza interview olunaku lwaleero okay nga bega nti abamu liigi bagiyita Kasukaali League kulwokuba nti Kasukaali ffe twagitandikawo naye ng'eyitibwa Abu Dhabi African Premier League erimu bannayuganda erimu Abafirika erimu abantu bonna oyo ne babeera mu China najja ng'omupiira agumanyi tumwaniriza mu liigi yaffe oba ne mu tiimu Kasukaali nti liigi eyo yatandika September 2022 era kati tusamba edition eyokusatu nga edition eyokusatu yawumuddemukko weekend eyaggwa tugenda kuwumula twawumuddemukko omwezi nga gumu the whole of this December tugenda kubeera mu break tugenda kuddamu mu January naye nga liigi esambibwa buli wa mukaaga essaawa emu paka essaawa 4 ez'ekiro wali ku maka ga Kasukaali agayitibwa Armed Forces Stadium esebo okay Johnson Sengendo bwente wengendo okubeera nga mbasibula omukulu George Keya ngenda mwoyo akadaje kakamu ayogerye ku katalekeka naye nga tonaba kwogera katalekeka waliwo ekintu kino kinerabidde omunadde nja kikubuliza ali makati waliwo obukuubagano obwaliwo munnayuganda ali eyo ddala mu NUP n'abantu bagamba naye tuddukirewa George Keya Patricia Mugisha bano baani nga tewaliwo obukuubagano obwo ndaba okujja kwa senior mobilizer obaga tumiza chief mobilizer mukulu Fred Nyanzi bwe yazze nalabye nga mwana mwabadde wamu okutabaganawo ko kwaliwo oba kwabaddewo kwa lunaku olwo kyogere wano kuba abantu bangi nnyo oba oli awo abataaliwo tebamanyi kiri ku ground sabo neyanziza nnyo mukulu Johnson Sengendo olw'ekibuuzo ekyo obukuubagano obwaliwo obukuubagano obwo nno tebuli mu UAE chapters nyingi za NUP naddala ezo eziri ebweru wa Uganda zirimu nnyo obukuubagano naye ani abuleeta Nakyema ya General Museveni taliwo wano eno naye ateekamu ssente zaffe ez'omiwa omusolo okulaba nti akyankalanya Keya ne Mugisha alina ebintu byakola n'akozesa abantu bennyini okulaba nti bateekawo embeera ng'eyo naye nkyebaliza pulezidenti bwe njogera pulezidenti basitegeeza nakyemalira pulezidenti tulina omu yekka ssebo ayitibwa Kyagulanyi Sentamu Robert oyinza omuyita Bobi Wine era nga bwe yajjako wano eno last year mu October 2022 twafuna meeting eyakafubo ffeffe n'abakulembeze
era munnaye n'atutuuza era ebyavaamu byali birungi byereere nti munnaye nno netukwatagana bulungi nnyo ate mu bintu bino ebyobufuzi ddala ng'oyagala okuggyako nakyemalira there is no permanent enemy olaba ne mupiira gusambibwa era because nti program eno yali kukunga football ne mu mupiira omwo osangamu abantu nga tebeeyagala naye because baagala okuwininga baagala kugoba mupiira ogwo basambira wamu era munne ali asobola omuwa pass bw'abanga ali mu ennungi walaba tamwagala walayo agumuwa n'aguteeba so ekintu ekyo kati tuli wamu mwonna ssebo ensonga eyo bana abadde bagyebuuza ensonga yategeerekese bulungi NUP mu UAE yateredde eri wamu njagala kwebazamu mwenna abagoberera naye mujjukire mwenna abali wano mu UAE tukola ssente oli awo tusanga enkuma yazo ng'ebeera nzibu naye mu Uganda tulina ekitongole kye bayita Kyaddondo Powesa bo wonna ayagala okwegatta ku Kyaddondo Powesa inbox nga Tawira Radio and TV twalondeddwa okubeera nga tuwandiisa abantu okwegatta ku mugendo ogwo gw'okutereka ssente oyagala kugula migabo oyagala kubeera ng'oterekayo akasenteko nja kubeera nkugattayo obeere ng'oterekayo akasenteko osobola okukajjayo osobola okugula emigabo gyo nga gya mwaka na mwaka waliwo omu yabadde omwami awo yabadde ayogera bamukita Godfather ayina ensonga gye yayogeddeko awo ng'agamba omuntu yeewuunya nnyo omutungo olaba yali ayina ssente nene wayitawo emyaka 7 nowesanga takyalina 10 nowebuuza ziragawa sente ezo ntereka yaazo na kugula migabo tulina okubeera nga tugula emigabo mu bintu ebyenjawulo tusobole okubeera nga tukuuma akasente ke tukola kati gwe wonna ali wano mu UAE oyinza okuba nga okola akasenteko oyinza okubeera nga osobola okujjako emitwalo 55 buli mwezi n'ogula emigabo gyo emigabo gitandikira ku mitwalo 6 ng'oyingira ku Kyaddondo CBS Powesa ng'oterekayo akasenteko oyagala kugula ttaka basobola okuyambako ne bakuwola ku ssente ate n'ogula ettaka n'ogenda ng'osasula mpolampola muganda wange Joje Keya njagala oyogereyo ke tutayogeddeeko kolabanga weetaaga okwogereko kisogeddeeko nno naye obusonga bwange nga buubwo ngenda bukoonako mu ddakiika nga ntono nnyo nga bwe tuli okumpi okumaliriza bwenna tufunye n'obudde waliwo n'akooluzungu kenyinza okukola awo mu maaso naye nga nziramu okwebaza chairman Nyanzi muntu wa watu Saabakunzi in fact ebimu ku bibuuzo bye nasobola okumubuuza ku olwo ng'obudde bwali butono namubuuza nti twalaba nationwide tour e Uganda eyatambula okuva e Kabaale yiyo Kasese Fort Portal negenda iganga leader waayo nayo naluwa Luweero yali amaanyi nnyo nnyo yani mbuuza twasigazayo region emu yokka buli omu gy'amanyi ye ya Buganda kiki ekyaliwo yani tekata akagambo lwaki tubongoota baffe yatugamba temukola ki temubongoota omusajja omu kati yafa Nelson Mandela ayina kakooti ke yayogera nja kwogera mu Luzungu mmale nkavuunule mu Luganda yagamba nti when the water is boiling it is foolish to turn off the gas kivuunulwa nti amazzi bwe gaba gatokota kiba kya busiru oba kya buwumbatuutu okuzikiza omuliro enkuŋŋaana ezo ze walaba ezo okuzuukusa abantu ze twakola mu other regions except Uganda amazzi gatokota muganda wange naye ate ndabanga abazikiza omuliro kyekibuuzo kye nabuuza kunga ttiimu eyajja mu Abu Dhabi ku lunaku olwo kyaddibwamu ekibuuzo ekyo kiyinza okuba tekyaddibwamu naye nga kyaddibwamu mu ngeri nze gye nategeera abalala baliwo era abangamba bannumira bangamba ekibuuzo kyabuuzo kyamanyazi nga nakiddamu nti manye ebintu naddala ebiri mu centro oluusi tebalina ndowooza bikola ki birina kukwatibwa systematically okiraba so tulaba abantu baali eyo liira luwa Luweero wa ebintu ebyo okubeera mu Buganda Museveni amanya awedde so ebimu ku byakola mu Buganda okuteekawo enjawukana okiraba muganda wange
naye nga NUP tukkiriza nti tujja kujjako Museveni mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi naye nga n'oli ne waba alina engeri ye enkola ye gy'alaba nti asobola okujjako Museveni kyemmanyi NUP tejja mmugaana NUP ffe tetwagala kujjako Museveni oba gwe omuggyeko tuba omuggyeko ojja mujjako ffe tujja kwebaza tujja kuvunamira kankuya example emu because tuli mu program ey'omupiira nti Barcelona the team gyempagira for the past 10 years plus naye omupiira gwesamba ogumanyi tiktak kawoowo siddiimula Barcelona esinga Arsenal nina Arsenal gyetumanye yakawoowo kale n'Arsenal naye ekuba akawoowo nti ebimu ku filosofe za Barcelona siddiimuula omuntu akuyinaanyaawo gweowa paasi evala ebisa ebisinga ti Barcelona bw'ogijjako omupiira ne second town teziwera oba 10 nga yagukuggyeko dda kubanga babeerawo bangi 3-4 bagukuggyako diimuula nga Uganda takkirizibwa bino birongolwenje tebikkirizibwa naye gwadooza mu mwaka gwa 2009 mu Champions League Barcelona yali esamba ne Chelsea mpira gwajja mu Nou Camp ne gugwa 0-0 then the return leg tujja ku Stamford Bridge return leg nti yali Stamford Bridge era okukakana nga Chelsea ekubye Barcelona goal emu nga Barcelona yali egenda kuyitawo lwajjukira eri gwali gwagwa 0-0 naye ku rule ezimu ku rule za FIFA awe goes rule eyo ogimanyi nti oli bw'atyeba goal ku bugenyi ng'omupiira gugudde draw ayitawo ku awe goes rule so omupiira gwayingira dakiika 9 nga mutuufu guli M0 nga Chelsea egenda kuyitawo dakiika 9-1 9-2 9-3 Chelsea ekyalidinga Barcelona M0 Iniesta yakola kyebaali batabakkiriza kukola ekyaddiba giyita ennyando baddiimuula wabweru wa 18 yard box yakuba omupiira neza gwali mu yards nga 2+ n'agukuba nga eddakiika zigera kuggwayo mwana wange ne gutoolayo gwetolayo ne tufuna awe goal naye teri ba Barcelona bamuvunaana nti biki byokoze ebyo nga tetubikkiriza kubisamba era bamugira ne bamusika mukono ne bamwebaza era Barcelona neyitawo nesanga Man U gye twafuntula nno ku final kati ne mu NUP waliwo ebintu ndowooza ebiriza okuba nti ebikkirizibwa naye gwe bw'oba oli wa NUP bw'oba diimula gw'onookuba agenda kujjako naye nakyemalira muganda wange genda mu maaso nze nja kusika mu mukono so genda wange njagadde kuwaayo kantu ako bakategedde bulungi nnyo naye nga ndakika obusigaddeyo kampiseewo ku bubaka kansooke n'obubaka bwa twalabaawo World Bank nga esaze obuyambi ko nakyemalira muganda wange ng'okuba tokuba nnyo manyi ffe tuli ba media ebintu ebimu waliwo wemukuba ate naffe ne mututwaliramu fe abatuuse obutuuse obubaka eri abantu asaagala obe nakatengo omanye akatengo ako akatengo ako ayinza obutatuyamba nnyo okujjaku nakyemalira naye sijja kukuba nnyo kale emanyi nti World Bank eyo yasalako gavumenti ya Uganda obuyambi era bannayuganda bangi nnyo abaali abasaali mu nsonga eyo baluwa twaziwandiika nange naziwandiika email ogira bugenzi ng'ofuna email address ku Twitter kati bagiyita X n'obateekekatako obubaka ebifa e Uganda okira era okukkakkana nga ebitongole ebyo IMF World Bank zitegedde biki ebigenda e Uganda kubonyaabonya abantu okutta abantu okuwamba abantu kwakkananga gavumenti bagisazeeko obuyambi nno omulimu gwaffe gutwagala okukola nnyo okulaba nti buli kataapu buli kalangira konna kati General Museveni kayitamu ne gavumenti y'okufuna ssente tukasala kubanga kati bino ebyokulonda biringa abantu balamu amaanyi nti eyo tetujja mumuggyako ebyemmundu twagala kuyiwa musaayi
naye ate omuntu oyo aba akulinnye ku mutwe bw'ofuba okulaba nti takyafuna ssente oyinza omukuba ekigo era byebyo bimu ku bisinga okukola nti World Bank twalabye AGOA Uganda bagigwe mu katale ka AGOA tubadde nga twala ebintu mu America bitunda katale ka bwereere nayo batujjeeyo so ekintu ekyo njagala ne Uganda abadde bakikola twongeremu bwongezi maanyi labisa nayagala otandikawo system ye operation send smartphone in Uganda smartphone eno nkulu nnyo era yekola labisa tosobola kulabisa nga tulina smartphone ojjukira nga 5 October manye kyaliwo entebe kisaawe entebe nti president senga tewaliwo smartphone Honorable Derek Nyereko wa Makindyo senga teyina smartphone ebintu ebyo but ensi yali badde tebimanya n'ensi yabimanya nti engeri bakwata mu president waffe ng'ava gyali ava bamukwata bubi nnyo so twagala kuba nti wano muntu mu Abu Dhabi tovimba nga tosindisa simu Uganda bw'oba na smartphone 2-3 emu gisindike Uganda abaana bali basobole okulabisa buli ekibeerayo kibeere nga kikola kirabisibwa ensonga endagiragala okwogerako ye y'abaana Uganda abawangalira US Europe balina omulimu gwe bakola era gona labisa okusala obuswo bagukola nnyo kwekalakaasa bagenda mu office za IMF bagenda wa ne bakola omulimu ogw'amaanyi ennyo ono beeri banne babakkiriza ne wano eno tebatukkiriza bikola ebbanga ly'owangedde wano eno ndowooza twabangayo omuntu akutte bipande n'agenda okwekalakasa ku ngulu za neeno tekikkirizibwa wano naye ate tulina engeri system ya rabadaba style tulina natuulaawo nendowooza ne ngamba naye okimanyi nti tusobola okubaako engeri gye tukola ekintu ekyo mu mpolampola bannyinaffe abakola mu mayumba bannyinaffe abasinga boolaba bakama baabwe basirikale bajaasi bali mu gavumenti b'amaanyi olinga office gyalimu nga mwemuli omukulembeze w'ensi eno twalabye akatambi ak'omuwala nabadde manyina munnayuganda omuwala famire yabadde akolera abaana bakaabye nnyo ne bakaaba nga tebaagala agende naye omwana amala n'agenda nti bw'obanga okolera famire ng'eyo ng'abaana b'olabira bakwagala nnyo naye nga mukama wo y'omu kubatuula n'omuntu asayininga ekyeki General Museveni ne gavumenti ya Uganda efune ssente manyi bw'oba omunnyonnyodde ebiri e Uganda engeri gye tuyisibwamu asobola okutegeera naga baffe kyetufa kulaba nti ensi nga zino teziwa bantu buyambi teziwa gavumenti ya Uganda buyambi buli lwogiwa obuyambi yo ekwata bukwasi ssente ngizikolamu byayo so nkunga nnyo bannyinaffe abali mu mayumba mukama woyo oba omukyalo oba omwami abamu bali mu offices ez'amaanyi ennyo mubabuulire ensonga eri e Uganda tuli kulabisa babuulire ensonga ya Uganda ojja kulaba nga tujja kufunamu era mu kkoba lyerimu eryo waliwo wano eno omanyi kye bayita Black November e Uganda Black November gwe mwezi abagizi ba NUP lwe baba basanjaga ng'ebisolo era nga Museveni agamba nti baali bayeekera mwaba abattibwa e Uganda ennaku z'omwezi 18-19 mwe mwalimu munnayuganda yalinga awangaalira wano eno era ne mukola research baali bamuyita Remy Mukiibi Bosa omwana oyo yabeeranga mu Abu Dhabi yarazzeeyo e Uganda kulaba ku maama we for vacation naye nga bamanyi Uganda nti n'obubbi bungi ku street ndowooza gw'ova eno okutta akasawo ko otambula bakamusikako omusajja wattu mwalimu ebintu bya ID za wano n'eza Uganda kati mwalimu endagamuntu gy'alina okuzzaawo nga tanabakudde eno ate era nga 18 Novemba 2020 yali ava ku Nira ne bamukuba amasasi n'afa naye gavumenti ya Uganda egamba bonna baali bayeekera wano mu Abu Dhabi tewali bayeekera muganda wange so nti kati gavumenti bw'eba ewa obuyambi abantu gavumenti eyo nga ssente ezikozesa kugula amasasi nakutta abantu abo tekiba kirungi so tusaba ensi zonna kulaba nti zikendeeza obuyambi oba zibusalira ddala okulaba nti omusajja ssente zimuggwerako ddala era zijja muggwako enfaki zasedda n'okumuggwako omukulu yoyo mukulu George Keya
bwatyo bwawunzise. Njagala okwebaza mu mwena abadde batuwuliriza, njagala okusabira mu mwena abajja mu UAE mujje nga mwetegese okukola, ate namwe abadde Uganda mudde era nga namwe mwetegese okukola okubeezaawo famire zammwe. Bwetyo tugenda okukoma mukulu George Keya nja mukomyawo omulundi omulala. Waliwo abali abalina ebibuuzo oluusi mbadde mutusindikira mwana tukyaliza mukulu George Keya twetaaga tumubuuze kano ebibuuzo mu bisinga sibibuuziza, naye nja mukomyawo omulundi omulala ate ayongere okubategeeza ku biki bye mwagala okumanya ate n'okumanya wa NUP bweyimiridde wano mu UAE. Njagala okwebaza essuuti eno ekyamaza otadde ku mukolo, era waliwo omukulu omu mukulembeze mu bannayuganda wanabawanga mu Abu Dhabi yangambye mukulu George Keya bannaye ateekamu nnyo, era ye yabadde akomplaining agamba ateekamu, ne bamuwa dakiika 2 okwogera. Laba essuuti gy'ayambadde eyagibadde nti essuuti ya mitwalo 8 oba kakadde kamu kitundu, naye ne bamuwa dakiika 2. So twagala okumwebaza era bwetu bwe tusiibudde Johnson Sengendo wentu mbasiibudde, mubeere bulungi, mweraba. Tawira Radio and Tawira TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.